era kino njagadde nnyo tukinyumye buli mukyala yenna ng'alimu okubuzaabuza omwana gwe bayita nti mulenzi amala budde. Teri mwana mulenzi ayinza kubeera bulungi ne bw'aba asabira mu kkanisa y'abalokola abaliko omwoyo nga tali mu kika, emirembe tewaba. Ne bw'ogenda ku basawo abaawa nga tolungamye mu kika kyo, emirembe tewali. Kale atulaba omulungi nkwaniriza olwaleero. Nze muzukulu wa Mutesa Asire Bukesa Butambala, Kalondoozi Ssembajjwa Alfred akwaniriza. Olwaleero programu eno egenda kwogera ku nsonga nga 3. Nzaani oba gwani, kikulu nnyo okutegeera gwani. Ne tubeera mu mbeera embi ennyo nga jjajja bw'aba alina gy'alaga oba ekibba baana kyaliwo okuva dda ng'aleka atuggalidde mu nju paka lwanaakomawo tewali no nakaakulya. Amala kudda n'alyoka atuggulira nga nkoko. Najja n'emmere oba yabanga kuzima wuledi mu myaka gya Amini egyo zidduwa zima wuledi nga teziva mu nsi eno. Era buli musiraamu gw'olaba kati abasinga basiramuka ku gwa Amini kuba kyafuuka ekinyumu nga n'alangiridde nti asiramuse waliwo ebbaasa gy'odda nayo. Va ku zino ze bagaba kati oba temuba kuba buli agifunye empulya yeemulugunya. Naye buli yasiramukanga nga ku muzikiti buli Lwakutaano wabaawo abasiraamu abapya. We are KCM. We are KCM. Kale atulaba omulungi nkwaniriza olwaleero. Ennaku z'omwezi ziri 25 eziyise ku mwezi guno ogwa February wa 2022. Omwaka tugutandise ate tugutambula. Katonda abadde mwesigwa era akyabeera. Mu byonna bye tukola ekisinga okubeera ekikulu kasita otambula olugendo lw'obulamu ebisigadde oyisa buyisangalo mu kyennyini okkiriza nti waakiri obusujju bukira obutambala. Kale byonna tubisimira entaana ebitusoomooza ne tubiziika omwo naye bwe tuwangula twebaza mu buli kiba kibaddewo. Nze muzukulu wa Mutesa Asire Bukesa Butambala, Kalondoozi Ssembajjwa Alfred akwaniriza. Ne leero ntambudde paka Kakiri eno. Twaliko Kakiri eno emabegakaawo nga tuzze okwogera ku ndongo. Emboozi eyo yabasigalamu nnyo abasinga ne munsaba ndigikomyawo. Nennyini mboozi mukwano gwange Bob Robert Sentamu olwaleero ndi naye. Tugenda kunyumya emboozi efa ku bulamu bwe ye nga omuntu gye tunaaveeyo tulyoke tusensera emboozi ziri mu maaso ezo bye mwagala okuwuliriza. Olwaleero programu eno egenda kwogera ku nsonga nga 3. Nzaani oba gwani, kikulu nnyo okutegeera gwani. Ekyokubiri bwe buvo. Obuvo obwo kikulu nnyo gye tuli kuba bw'omala okwetegeera balina n'okubuulira gy'ova kyekika. Ekisembayo bwe buddo. Obuddo kikulu nnyo kubanga abamaama abo abamu twafuna omukisa tubalabyeko abalala tebabalabyeko. Akati obuddo n'obuvo kikulu nnyo okukitegeera ffe nga abalya mmere abali ku nsi eno. Olwaleero gwendeese ngenda kumusaba naye atandikirawo emboozi tunyumye ebimufaako ebirabika okubeera eby'engeri ennyo. Kale sebutandisa okulaba. Nange ssebo nsanyuse nnyo bakyazaako wano omulundi ogwokubiri. Wajjako wano tunyumya ku by'endongo naye nga nina ate emboozi endala ennaku enkwatirako ddala oba oliawo gye tulina osookerako ate tulyoke tutegeere ebyawaggulu kubanga ekintu kyonna kisooka na nsigo ekirooka kyanya. Nkuwulidde ng'onnyanjula ndowooza obuwagizi bwa Nuupu bwakwata kubanga ompise Robert Sentamu ekitali kituufu. Bampita Bob Sentamu. Amannya nno nina mangi njaga kunyumiza go n'osalawo nti kati ye nzaani. Emboozi eno gye njagadde okunyumyako naawe oba n'abalala abanaagiraba oba banaagiwulira ennumidde emyaka gyonna gye nnina egy'obulamu bwange naye njagadde ngigabaneko naawe oba oliawo
nga ddoboozi lya Katonda nti obudde oba bumpeddeko nga kino sikyogedde, kubanga waliwo chance buli omuze yeewuunya nti yagenze okutuuka ku kino kale yabadde ng'amanyi. Osanga bwe kito bwe kiri. Naye amannya nkugambye gwojja okumbuulira nti yenze gundi nze nja kugenda mu maaso nga nkubuulira amannya gange. Natandika okutegeera mu myaka gya 7 era bwe nali nkyali bebi bampita muzeeyi. Nazaalibwa mu bufuzi bw'omukulembeze Idi Amin nga yakafuga bw'ati yakali obukulembeze bw'ati. Ndowooza kwe bava okumpita muzeeyi kuba abakulembeze ebiseera ebisinga babayita nnyo muzeeyi naddala ku Afirika wano. Kati ndowooza bampita muzeeyi olwa muzeeyi Idi Amin eyali omuganza ebiseera ebyo. We ntandika otegeera era nkakasa nti omwana omuto oba ggwe yagenda ddi ku ssomero naye nze omwange bw'aba tannaweza myaka 6 sina gye mmutwala kubanga nze buli ekyaliwo nga nina emyaka 6 nkijjukira. Ekintu ekinnuma kati ng'olaba baweereza omwana ku ssomero akatambala bakamusibyeko n'ekikwaso mbw abayitawo mu luguudo bamusangula eminyira. Ate bw'otegendereza bayinza okuyita omubbi nti ono omwana amutwala wa. Kati baagala ekirungi okikole. Naye ate bwe kiba kibi ng'omusanze azannyira oba mu luguudo oba mu mwala n'okwata kaswanyu ate ogwo musango. Naye ate bw'omusanga ng'alina akatambala ku kifuba n'otasangula minyira ate nakyo kibi. Kale nno ku myaka 6 nkakasa omuntu aba ategeera. Awo natandika okutegeera. Twabeera Kibuye ne taata wange omwami gwe bayitanga Elia Lwanga ne kati gyali ne maama wange anzaalira ddala. Nkyajjukira twayitanga mu ttaawo nga gwe bayitayo Leerwe. Awo obwongo bwange bukyajjukirawo era nkyajjukira nti taata wange yasibwako ku Gwamini e Makindye gyeyawonera awatono ennyo okufa. Era nga tugenda e Makindye omulaba nagenderangako ng'omwana omuto. Ekyo nakyo nkijjukira bulungi. Bwe twava Kibuye twadde Bweyogerere ne tupangisa eyo. Egyo gyonna myaka gya 7. Ne tuva e Bweyogerere ne tukomawo ne tubeera e Kasubi nga ndi ne taata wange oyo omwami Elia Lwanga. Awo nno nga tuli e Kasubi we bawambira Amini Abatanzania era nabalabako bakadoogo bano be mulabe ku gwa Museveni basooka mu gwa Amini. Ndowooza kubeera Museveni yalimu mu kikoosi ekyo ekyalumba akakodyo oba oliawo oba mwe yakakoppa oba ye yali omu ku baakatandika. Bakadoogo abasinga babategedde wano ku guno ogwa Museveni nga zze nabo mu 1996 naye basooka ku gwa Amini bakadoogo abo okuwamba bagira mu Batanzania. Awo nga ntegeera awo nno ku linnya erya muzeeyi nenzijukira nga bannyongerako erinnya erya Kasumba kuba taata oyo yeddira mpologoma Kasumba lyante naye ab'empologoma balituuma. Kaakati ng'oyo mmumanyidde ddala nti ye taata wange anzaala. Ekiseera kyatuuka taata oyo n'agulira maama ekibanja eyo Musingo luddalo yonna Mutamba ne tubeerangayo ne maama. Nga taata abeera mu kibuga gy'akolera ajja Buzzi. Naye baafuna obutakkaanya ng'abantu abakulu. Ndowooza ebbanga taata lye yamalanga mu kibuga nga tannajja oba oliawo byafuukirawo maama ebikemo. Era obutakkaanya bwe bwabaawo taata twalabiraawo nga takyajja ne tusigalanga ne maama. Naye ekiseera kyatuuka nga njagala nnyo taata wange oyo naye nga buli lwe maama yalanze genda wa taata bw'aba nkozeeko ebitansanyusizza nga ntema akakule nti nkusekeredde nnyo oba olowooza oyo taata wo. Kati nga mubuuza taata owange yaani atamumbuulira. Naye emabegako wembuuse nga tubeera ne taata oyo ate olumu nga tuli Bweyogerere maama yanzijjayo n'antwala Ekitintale bayitangawo kunnya sundu wakati wa Kitintale n'Embuya waliwo awo n'akaalo bayitawo Gizagiza nga we wali omukyala yali ajati. Maama n'antwala awo nti oyo jjajja wange nti yazaala taata wange naye nga nze taata wange gwe mbadde mmanyi yono bulijjo gwe tubeera naye omukulu Elia Lwanga. Bwe yanteekayo nawulira bubi nnyo era nasigala nkaaba n'alinnya emmotoka n'agenda.
yakomawo nannonayo ng'embeera yange embi nnyo nga ndabika bubi nga ndi mulwadde nankomyawo era nkyajjukira nti twakomawo ebweyogerere taata oyo nansanyukira nnyo taata wange gwe mmanyi naye eri gye yantwala nti wewa taata wange taata oyo saamulaba nabeeranga najjajja nga waliwo n'abazzukulu abalala ne tubeera mu mbeera embi ennyo nga jjajja bw'aba alina gy'alaga oba ekibba baana kyaliwo okuva dda ng'aleka atuggalidde mu nju paka lwanaakomawo tewali no nakaakulya amala kudda n'alyoka atuggulira nga nkoko najja n'emmere oba yabanga kuzima wuledi mu myaka gya Amini egyo zidduwa zima wuledi nga teziva mu nsi eno era buli musiraamu gw'olaba kati abasinga basiramuka ku gwa Amini kuba kyafuuka ekinyumu nga n'alangiridde nti asiramuse waliwo ebbaasa gy'odda nayo va ku zino ze bagaba kati oba temuba kuba buli agifunye empulya ye mulugunya naye buli yasiramukanga nga ku muzikiti buli lwakutaano wabaawo abasiraamu abapya kati ng'emikolo mingi nga jjajja ddanga ne bookisi ejjudde omuceere ejjudde piraawo ng'oyo gwe tulya kati maama nanzijayo ne tuddayo nanziza ebweyogerere nga ndi mulwadde nno ebweyogerere gye twava nga bwe nkugambye ate ne tudda ekasubi nga okuwamba kutu Amini bamuwambye 79 ne tudda Namutamba kakati saddamu kubeera na taata wange gwe nali mmanyi taata Lwanga nembeeranga ne maama naye era kino njagadde nnyo tukinyumye buli mukyala yenna ng'alimu okubuzaabuza omwana gwe bayita nti mulenzi amala budde teri mwana mulenzi ayinza kubeera bulungi ne bw'aba asabira mu kkanisa y'abalokola abaliko omwoyo nga tali mu kika emirembe tewaba ne bw'ogenda ku basawo abaawa nga tolungamye mu kika kyo emirembe tewali kakati maama namupeekanga njagala kuntwala ewa taata kubanga olwo yali amaze okuŋŋamba mbuli taata nze gwe mmanyisi wange njagala okuntwala ewa taata njagala okuntwala kakati awo okulonda okwa 8 oba kali 8 wali 9 mugumu bwe kusemberera nga muli bubi mmuswaza buli wabeerawo abantu n'empulira omwana omuto ng'ayita taata nga mugamba mama nange njagala mpite taata ng'abantu bamusekerera nga kimuyisa bubi era abantu olwavangawo nakifunangamu miggo yankolola ebikolobero bingi mu kumuswaza okwo nga mubuuza taata wange n'olumu nabanga ntambula oba n'osanga omuntu omusindikako kagaali omuvubuka weebale amawo yaani ne mumubuulira ate taata wo yaani oli muvubuka mulungi nga taata simumanyi linnya nga ŋŋamba ddayo ewaka ogambe maama wo akubuulire taata wo nga bwenzija sifaayo oba waliwaani mutuukira kimugamba mama nsanze omusajja ngambye nkugamba ombuulire taata wange ebintu ebyo bimunyiiza kati okulonda okwa 8 nga muli bubi naŋŋamba bwe tumala okulonda bwe tuva mu kalulu ngenda kutwala ewa taata wootereere yatunda nankoko ye enkoko ndowooza edda yali ya bbeeyi simanyi oba entambula yali etya naye twali ku lugendo luwanvu okuva e Namutamba nga tujja Kitintale nga maama mpakira nga tujja ekitintale bwe tutuuka ekitintale ng'atandika okunoonya wasuubira taata wange tetwamusangawo twasangawo muganda we taata ono yali munnakatemba yazannyanga mu kibiina ky'essijjukira linnya naye omuzannyo ngujjukira ogwasinga okwatiikirira baali baguyita makula ga kulabako yali munnabyamizannyo nnyo ng'era lifali naye siina balala benzijukira nti mu gurupu ye mwalimu gundi ne gundi naye oba be baani abazanya makula ga kulabako awo bwe weetaaga okuzuula abaani abaliko mu muzannyo oba sijjukira naye nga omuzannyo ogwo gwabatwalako n'ebweru n'ebifaananyi bye twabirabako ng'ali mu Nigeria eyo kati omwami olinga munnabyamizannyo nnyo ebiseera ebyo zitiimu ezaaliwo KCC namukadde ensambya nga bagiyita oba kyava ku kiba jongerekerera namukadde ensambya Express Villa nga emizannyo byalimu amaanyi nga poliisi eyina ttiimu amagye gayina ate nno ne mu bivuga
nga poliisi erina bandi gyeyinza okukuba ne musigala nga mumatidde. Prison nga erina bandi ng'ebintu ebyo byalimu nnyo nnyo amaanyi. Nga byonna birimu amaanyi. Kakati bwe tutuuka Ekitintale twasangawo muganda we. Naye bwe tutuuka Kasama mayanga nti nkutwala okwanyiradde ofuna essanyu. Nawulira nga omutima gwange gwennyise, mpulira omutima gwennyise. Waliwo kye twayitanga ekiyembe. Ekiyembe kwe kuwulira nga oyagala okukaaba ekintu nga kikutudde wano naye nga tokaabye. Nga nkiwulira wano. Kati nga muganda we oli muganda gwe baŋŋambye taata wange yabula okufukamira nga yeegayirira maama nti nkwegayiridde omwana tomuleka wano. Oli wano tabeerawo nange mala n'omwezi ayitawo buyitizi. Owulira buulizi nti bali Gindi, owulira buulizi nti bali Gindi. Bali bamuyita Dawuda Kyeyune. Yesebo. Kaakati era nga bamuzaalaawo Mutungo. Era taata wa Dawuda Kyeyune yali w'amaanyi mu myaka gy'enkaaga. Bali bamuyita Kabalagala. Ono ye yavaako enjogera gye mmanyi nti wagiwulirako. Bagiyitanga kiri bubi ku ggolo ya Mutungo. Kabalagala yali kooki wa ttiimu ey'e Mutungo. Kwe kuva akasaayi ka taata oyo kubeera munnabyamizannyo yali kooki. Naye nga ettiimu y'e Mutungo nga tetweyininga. Batuuka butuusi mu kisaawe ye n'ababuulirira awo oyo omulaba mumukwate babiri. Oyo omulaba kola bwoti. Kakati enjogera eyo simanyi oba yagira naye kwe yava ku mwami oyo. Era ekirabo kye yafuna ku Mutungo eyo kyali kifaananyi kya Ssekabaka Muteesa owookubiri. Ekinene ekwenkana eddirisa kye baamuwanga Ssekabaka oyo atudde ku ntebe ye eya Namulondo. Nga kinene bulungi nga ddala omuntu yennyini kye kirabo kye baamuwa mu ndowooza okulaakulanya ebyemizannyo ebiseera ebyo. Kati okuwamba akalulu kawedde. Jjukira tuvudde mu 79 akalulu kawedde akakirana maama ntutteyo. Taata oli n'agamba omwana tomuleka. Olw'okuba nange maama muli bubi bulijjo yali munyiivu nti asimuzzaayo. Kasoyo yagaana najjukira nti taata oyo oba yali muganda we oba yali mukwano gwe nga bino bye tweyita n'abantu bemukwatale nagamba oyo sisita wange olw'enkolagana gye mulina naye. Nga ntwalewo omukyalo bamuyitanga Nakawuka era Ekitintale nga mugamba mbane mwannyoko omulabako nti nze ndwawo lumu lwe mulengerawo ng'ayitawo. Kaakati bwe tutuukewo omukyala Nakawuka amubuuzizza owaayo omulabako mwannyoko nti ndwawo nti naye nange wadde olwawo nyamba ojja mumpeera omwana ono ayagala kubeera na kitaawe ojja mumpeera nga senga akkiriza nti kale omwana asigale wano nga maama ndekaawo. Naye ng'era mpulira ku mutima simatidde ng'era omuto abadde anoonya kitaawe nandibadde nfuna essanyu naye nga mpulira simatidde nga nteekaawo Ekitintale. Ekitintale twali tulinaanye police post ng'era ekitwawula akatimba ka poliisi nga ffe balirwana bennyini waliwo akatimba bwe kati nga ke katwawula ne tubeera awo. Naye natulugunyizibwa nnyo bendi nabo sibamanyi nga buli njogera bbiri omukyala nangira ondira mmere yange kitaawe simulabangako wano. N'olumu yayitawo oyo taata ne bamunengeza siwuli tagenda yalinga ayambala bulungi ng'akubye amakanzu meeru betukutuku naye yayitawo nga takyame ng'ate bamugamba mba waliwo omwana wo. Balengera mulenge bana oli si Dawuda nti olaba wuuli tagenze. Embeera ne neeyongerako okubeera embi. Natulugunyizibwa nnyo nga mbeera nkola nnyo ng'akalogoyi. Awaka waliwo abaana ab'effujjo abaali bavubuse ebiseera ebyo ng'ate ebiseera ebyo n'obuntu bulamu n'empisa ndowooza bwe byatandika okunaabuuka kubanga kasa abantu abagwira bayingira mu Buganda amagye ebiseera ebyo ng'olaba ng'okusanga omuntu omuganda nga ndowooza olwawo Balaŋŋo Bakyoli Bakakwa nga poliisi yonna mwalimu omusajja omuganda omu bamuyitanga era erinnya ng'era naye ye Kyeyune ku poliisi awo. Ebikolobero bye nalaba ku poliisi awo byankwata mu bwongo. Kankubulire muganda wange siina lunaku lwe nsobola kumalako nga sifunye kafaananyi ke nalaba wali era mba ntudde oba nsirise ngenda okulaba ng'ekifaananyi ekyo kinzijira eky'omuntu gwe batulugunya, eky'omuntu gwe bakuba, eky'omuntu gwe basibye emiguwa.
nembeera awo engoye zimpeddeko ninga kalogoyi nkola okutuusa maama lwe bamuwa amawulire nti omwana we eri takyali muntu, envunza zindidde, awaka tulina emmese zinkokosa obugere. Kaakati omukyalo oyo kyeneerabiddemu nga naakajja yali yakafiirwa bbaawe. Kati ng'embuya ku kyaki waliyo abazira kisoba kyali kibiina kireba ebibiina ebitaggwayo mu kuweerera bamulekwa, ng'abaana bano baabayita bagendeyo. Kati ne mbawerekera bwe tutuukayo abazungu ne babalaba, baali bazungu bennyini, siga nti bano abaddugavu kati abasoloza ku bantu ssente nga babalima tubatwale w'abazungu, bali baali bo bennyini nga bootuukirako nga babatwala ku kisenge kya kyaki kwennyini nga bakuba ebifaananyi. Kati bwe bamala nga bagamba nti naawe jjangu jjukira bakola ku bamulekwa. Bano abaana bayangwa nedda oyo taata we gyali ne maama we kobba bambi boyo alabika bulungi nga nzira nange bankuba kifaananyi. Bwe twaddayo nga banyumiza maama waabwe mbuno oyo baamukubye yayomba n'atabukira ddala. Nange tugenda okulaba nga batuyita olw'essano lwaddako ng'ebifaananyi baatukubye ne babiweereza oba luddawo oba baali bazungu ki nga twafunye bassaponsa nga batandika tubuuza musomerawa. Nali olwo nsomera Kitintale nga bagenda nga basasula fees mwaka ng'ate buli lwa mukaaga olina okugenda embuya ne bakuwa ebikozesebwa. Ebiseera bwe tewaali buveera, tewaaliwo nsawo ng'ez'ennaku zino, naye ng'ebikapu byaliwo mu bungi. Nga ogenda n'ekikapu ne bakuwa amata g'obuwunga, emiti gya sabbuuni, nga batuwa engoye. Naye nga senga ono tekyamusanyusa okubeera nti nange nayingira mu bintu eby'abaana be. Abo ne bansasulira omwaka mulamba. Ekitintale bayitangawo ewaddaani, ng'essomero bayitawo mbu ewaddaani bwe tusomera. Kati maama ajja nga omwaka tegunnaggwako azze okundabako oba taata namulaba. Embeera gye yansangamu naye yennyini yatya era n'agamba ono kamutwale. Antwala eri fees zibadde zisasuddwa, ate antwala bweyogerere gyessuubira linyinza ovaayo n'ensomero Ekitintale. Ennaku zino ndaba abantu nga buli kagendo balinnya piki, naye nkugamba okuva Ekitintale okujja bweyogerere tewaaliwo takisi, kubanga twali tulina okuyita ekkubo lye bayitawo kinnawattaka. Ngiro temuba takisi, nga takisi zibeera ku main eno nti kuva Luzira kuyita Kitintale kugenda Kampala. Takisi zibeera ku main yeeri nti kuva Kampala kuyita Nakawa Bbanda kuleega. Naye amakubo ago ageesudde nga teri, era twatambuza bigere ne maama wange paka bweyogerere. Naye yantusayogere ne bamugamba ono okoze otyo omutu. Bwe tutuuka Ekireka waawe twalimira ku mmotoka n'eryoka etusuula ebweyogerere. Ng'embeera gye ndimu mbi nagamba olwo taata simulabyeko. Maama nankwata ate nasooka nanzizaayoko mu kyalo katono ne tukoma ebweyogerere, kuba bamugamba ate fees ze babalese basasudde. Olwo ne ntandika okuvanga ebweyogerere nga nsomera Kitintale. Walingawo tuyini nga bagikazaako Kayoola. Ayo Namboole woolaba nga tewali kisaawe, kyali kyalo era nga wempita waliwo we baayasanga amayinja ebiseera ebyo, ne kati ogunnya gukyaliwo nga wempita bwe nti mabega wa kyaki ne tugwawo. Walingawo kuleerwe nga wali sitensi neggaali weesimba eva eyo mu gundi, eva eyo Namanve nejja neyimirirawo. Temuba ntebe kuyimira buyimirizi, naye okusinga etwala abakozi ab'okumakya abo bankola mu kibuga n'abaana b'amasomero. Bampanga siringi 2 ag'okuntambuza ku tweyini okwo, amagenda 10 n'amadda 10, naye ng'amadda kizibu okutegeera weeyimirira, nali simanyi weebeera. Ng'ate mu tweyini ng'abaana b'essomero tebatuggyako ssente, era obwo obusente bwannyamanga nnyo nga kusoma mba mugagga. Naye ng'amadda era nasooka ne ntukanga leeti nga bankuba okutuusa le baamuze ne batuuka leeti buli lunaku ovawa, ne mbagamba nva bweyogerere. Ne bansonyiwa nga nze bwe ntuuka baŋŋamba gweyingira. Kaakati omwaka ogwo ne nsoma nga nviire bweyogerere Kasagwa gwako, ngenda okulaba ng'ate maama addamu nga nkwata buto nga ntwala e Luzira nga tuyingira mu prison. N'ennyumba nkyagijjukira. Twasangawo omukyala ng'abagamba ono nno mutabani wo
mwana wa bbaawo omukyala family yali yabasaamya nga ngamba nti wano we wataatawo jukira ligi yantwala yangamba wa taata noli gwe nasooka okula nga mmanyi naye nga mmanyi ye taata era nga ku mutima gwe nsinga okwagala mpulira gwe njagala naye nga buli lwenkyogerako nga nsekerera nga ngamba nkusekeredde oyo nno si taatawo nga nteeka eruzira nasomerayo ekibiina ekyokubiri essomero baliyita Maction B buli gye olwo taata ono taata Lwanga buli ajja amutendera ng'omwana bwe yamufaanana n'akola ki n'amumalayo okuntwalako oli obw'ekitintale gwe nkugambye Dawuda yennyini tewali kubuuza kati antwala eruzira era taata oyo yali avuga baasi ya prison eyetwala abasibe ng'ekeera kugenda ekomawo ssaawa 6 era galige maka ge nasooka okulaba agakolera ku ssaawa siddangamu kugalaba omukyalo oli nga tamaze kwebuuza nti nno nnyinimu akomyewo yafumanga emmere n'agissa ku mmeeza ku ssaawa 6 nga tamaze nakulaba mbu waali naye ng'era aba yakagissaako bw'ati mugenda okulengera ku main gate wali nga baasi ekuba eŋŋombe nga buli kimu kya ssaawa gali amaka nabeerawo okumala omwaka nga siridde ku mmere gye bayita muwogo lumonde muceere matooke tobuuziza mmere ki okukyusaako nti muceere matooke ka kasooli mulina kukyusa ka kasooli ka muwogo enva bijanjaalo okukyusaako nti zibe enva endala banaye babikola ne babijjako ebikuta ne musooka mubirya okumala emyezi nga 3 nga tekuli bikuta bibanga kasabifa babifumbako katono ekikuta ne kizimba banaye babikunya ebikuta ne bivaako ne baddamu ne babifumba bibanga ebijanjaalo ebyeru bubanga obujanjaalo obweru era byonna biba byeru magera ndowooza ge bayita magera ng'olwo mukyusizza okuddamu nti bino bitutamye nga muddayo kubiriko ebikuta ng'era omusajja oli yakolanga sente ng'ekiro bakenenula amafuta mu baasi eyo naye nga neebuuza nga oba azikolamu ki nga byagula bibeebi ensawo y'akawunga n'ey'ebijanjaalo kiwedde okumugamba nti ekintu kyaweddewo mpozi nga munnyo oba sabbuuni ng'eyo byakola yatuuka ekiseera n'aŋŋamba mbu era eyo nayigirayo olusaamya n'oluswayiri eyo nayo nayongera okukosebwa obwongo olw'okuba nti ekkomera Maction B lyatuli maaso bwe riti nga tulirinaanye nga buli bikolobero bikolebwa wali tuba tulaba bwe tuti ate nga nali mwana muto era nze neewuunya okulaba ng'ensi yonna eyinza okubeera ng'enyumya ku muntu eyatulugunyiziddwa ogwo mbuka kwenza dulinga ago mawulire oganyumizaani kubanga oba onyumya ng'oli akugamba tusanze loole ennamba ng'ejjudde abantu be batemyetemye tyagwe oba okyanyumya ebyo ng'oli aga tulina pikapu gye tusanze nga bakubyekubya abasajja babasibye emiguwa ng'egenda gindi ono eyakedde nyaga twasanze emirambo 2 wali nga tewali kyoba onyumya ng'oli naawuniikira mbu takiwulirangako batakirabangako ne neewuunya kakwenza ng'alinga gwe bakubye ettatu nti ekyo kinene nnyo ensi yonna nti kati yagenze Germany bwe Germany tebabirabangako ani atweyininga amagye agakola eyo ate bazungu bennyini mbw ate gyoddusa okuwaaba ebibeera eggwantana mu bbe tebibangako wano ku lukalu lwa Afirika naye oli n'asukano mbu yagenze mu Amerika kuwaaba bwe batulugunya omuntu omu nga bwozze bwonyirira bwotyo nga baleeta omusajja bw'atyo ne bakutuma nti genda ku dduka ogenda okuva ku dduka okudda okugamba mbu yaliwo nga toyinza mmutegeera esaati yonna musaayi feesi yonna ezimbye yenna nga amagye g'obotegere nasooka okulaba agakkiriza okunywa omwenge ng'ali ku mirimu naye ng'atamidde byakola byonna yatamidde dda naye ng'akulaga nti ali ku mulimu abyo nabyo birina bwe byankwata ku bwongo sisobola kubeera awo nga sibiraba buli wembeera sisobola kumalako lunaku nga sifunye embeera eyo kugijjukira mu birowoozo byange mu birowoozo eba enzijira kati ekiseera ne kituuka ne taata oyo n'aŋŋamba sinze nkuzaala era ku olwo nasiba engugu yange ngugisiba mu kinne ebyo byandibadde ng'obuliri bwange nga ŋŋenda
maama yampa gomesi ye nga ye bulangiti gyeneebikka. Era bwe nali nvaayo nenkwata engoye zange zonna gomesi nenjala awo nenteeka muli nensiba omugugu ku mutwe tewali za takisi nentambula. Maama taata lwanga yali yamugulira ekibanja e Namutamba. Kwegamba enaalabika bataata bange abo gyali myaka gye egy'obuvubuka gye yatambuliramu abantu abo bonna okubeera mikwano gye, naye wano yali amaze okukula ng'asetolinze ng'ali Namutamba. Nga neetikka ngugu nga natambula okuva e Luzira ku bigere n'omugugu ku mutwe nenzija nengwa embuya. Olwo njagala kugenda Bayogere waliyo maama omuto muganda wa maama wange, era gye baali bantuusiriza nga yakanzija ekitintale gye nali ngenda ofiira nga gyenzira. Olaba awo awali ekkolero lya Pepsi Cola, awali gundi ya Spear Motors oba ye show kuba wendaba emmotoka ze batunda awo nga zeetoola. Awali zibondi awo wonna wakati w'okuva kukuba erigenda Entinda enaka waawe kukuba erigenda Entinda n'okutuuka ebbanda omukono gw'ekyengulu ndowooza yali pulogulaamu ya bote. Wali wasende wonna nga wasende kibangirizi temuli kintu. Kati bwe nzigwa ku leerwe nayitira mu kibangirizi ekyo nga tewali kintu n'ekimu, nensalaawo n'omugugu gwange nengwa ku meyini eno ya Jinja Road. Lwali Lutobazi naye nga basenda kubanga eri wali kasozisozi nga basika ettaka eri ne bajja nga bali bikka wano, ne basika eggulumu eri kasozisozi ne bajja nga babikka wano nga wonna wasigadde kuzimba kyererezi. Ndowooza entalo ze ezaabalemesa kuba ndabe bazimbyewo ku mulembe gya Museveni. Kati bwe nziguka awo nasangawo lodi bulooka naye nga trafiki olumanyi Oluswayiri kinayigira Luzira lwali Luswayiri n'Olusaamya ate nga ndi mukalukalu nga mbuuza abasirikale awo bali wazeeyi nga banziramu ng'agamba mbadde ndaga Bayogere naye mbadde nsaba munfunire ku ntambula wano nga baseka kadogo era mbanjawo nga akamotoka kajja mayika mwalimu omwami omu trafiki nga kayimiriza nga bakebera bye bakebera nga bagatwala ku mwana ono omuteeke Bayogere nga nenya emotoka entwala nga nsula Bayogere nangenda w'amaama. Maama oyo yalina ente e Bayogerere. Bwe ntuuka awo yamanya nti afunye omulaalo we. Yalina omulaalo bamuyitanga Temiya. Olwo nze okusoma we nakukomya ne tutandika kulunda nte ne Temiya. Kubanga nkugambye mu 79 nalina emyaka 6. Kati awo tuli mu kalulu k'ekinana bakava okulonda ndowooza yali 81. Nali wakati w'omunana n'omusanvu. Maama wange oyo Bayogerere yali w'amaanyi nnyo mu wino era bamuyitanga Mulokole ng'atunda ngoye. Naye nkugamba ng'ente ezo ze tulunda nyambala bulawuzi eya maama wange anzaala. Yalina bulawuzi kati nga ye bulawuzi kunze ebanga kanzu eba mpanvu nga lugoye lwenya naye nga maama atunda ngoye. Namugongo Kamuli ekyali Wajjala ettale lyennyini ente ne zirya ne mutula n'omulalo nesigala n'afuwa nga tewali kweraliikira mbu zijja kulya emmere yagundi nga tewali kiriyo. Ettale lyennyini twalunda ente Namugongo eyo ensiko ku nsiko. Ngenzeyo gyo lyabalamu nga n'okunyumiza omuntu nti wano nali nnundiddewo ente akugamba olimba oli wa myaka emeka. Ng'eyo nalina tulunda nte n'ebitundu bya Kireka ebimu Kamuli ng'eyo nalina tulunda nte. Kati nga bwe tuva mu nte ssaawa 7 nina okusomba amazzi g'obuyana bwe ngamala nina okuggyako ewaka ndi emmere male nkwate wirubaalo ntambule ekyalo nga nkuŋŋaanya ebikuta okitegedde. Ate mbeera biddani ampeerera kweja emyaka gw'owaganyirirako taata wo maama wo. Wali nzizeewo nga munoonyi wa buddamu era nali manyi nzize oba maama nzizeeyo ewa maama wange oba maama akwatibwa ekisa nzizeeyo ku ssomero. Ate nga n'ekibooko nzifuna nga bali baganda bange abawaka abamaama nga bo basoma
naye nga tekibagaana kugamba nti otyo ngenda kugamba maama obwedde oli ku wirubalo ovuga baana mu kifo ky'ossomba ebikuta n'obajjako mangu oluusi obateekako ng'oddayo kunona bikuta omaze oleeta n'oteekako abaana ab'edda lwenvugaamu n'omuvuga oli nalyoka ovuga baana mu kifo ky'ebikuta maama kakomewo ngenda mugamba n'omuggyako mangu n'oleeta ebikuta naye ng'era akomawo ne bamugamba mbu oyo obwedde avuga baana ku kyalo tamaze kutegeera ebikuta byo wabadde wabireese kibooko neevaayo n'entulugunyizibwa twalunda ente n'oyo omwana mutemiya era kino kyenkugamba ne bwe tuva wano kati omusajja waaline kati oluguudo lwayita Constant Road yalina nnyini ente nga beegatta ne maama Constant oyo yalina ente nga ne maama alina ente ne bagenda ne bazigatta ne tubeera nga tuzirundira wamu ne ku ssaawa eno mwami Constant amaka ge gakyaliwo gali gennyini ge twalekawo ate era famire ye weeri ekyekuumidde wamu nti wano wa Constant n'okutuusa kati oluguudo olwo baluyita Constant Road. Kaakati awo namala maama n'atuuza ekiseera n'andeeterayo empale n'essaati waliwo omugenyi yali akyadde nga yavudde Ssingo ewali maama wange n'agamba ogenda kunnyamba ono omukulu ogende naye ng'oddayo. Omukulu oyo n'ankwata ne tuddayo naye n'anzizaayo e Namutamba ewa maama. Mpozi kye sikubuulidde taata ono gwe nkugambye ow'ekasubirwanga ye yantuuma Kasumba era ye yantuuma Muzeeyi. Taata ow'ekitintale ndowooza nali ndi muto singa sijjukira kuba byennyumya byenzijjukira wano nga munoonya ye n'antuuma Mbaziira. Kati ng'amannya ago gonna libasanga libampita nga liyampita Muzeeyi, waliwo ampita Kasumba, waliwo ampita Mbaziira. Maama n'agamba omwami nti ono Mbaziira Muzeeyi Essingo, ne banzizaayo Essingo. Olwo ng'entambula eriwo emyaka egyo eriko yadde yalinga ya ggaali ya mukka. Eggaali y'omukka eno era emyaka egyo egy'ekinaana ekibuga Kampala abantu abaali bakisingamu nga si Baganda baali Batoolo, kubanga eggaali ye yasomba ennyo Abatoolo bajjuza ekibuga. Abantu bano abalala bano Abakiga nabo bazze kati ku gwa Museveni guno nga zi bbaasi zimaze okulabika eyo ewaabwe esobola okujja ku olwo n'etuuka. Twagenda ne taata oyo yali bba wa maama omulala, bamaama baali bangi, yali agenda okunzizaayo Essingo. Tugenda ku Leerwe ne tusaza ettikiti ne tulinnya eggaali y'omukka ng'olwo erina tusuula Mityana. Kati Mityana twatuukangawo Kawungeezi, eggaali eyo yatambulanga Lwakutaano. Mityana twatuukangawo Kawungeezi ne tusula awo, bwe bukya ku makya ne mulyoka mwekuŋŋaanya ne mukwata amakulu agagenda ewamu. Kaakati awo ng'abantu beeyita ekiraawo nga busaasaana, abaaye abagenda egindi muliwa, kubanga obudde bwabanga bukyali kiro nnyo olw'okuba nti nno gye balaga wonna bagenda kutambuza bigere nga batandika ekkubo ng'obudde bukyali. Okusinziira ku lugendo abasekusa omwenda ne beekuŋŋaanya, abagenda oba okumpimpi nti bo bajja kusimbula ssaawa 10, ab'e11 mu bibinja mugenda muwagukako mpola mpola. Kati ekibinja ekyaffe oli yasobola okukoowoola abantu, yagamba bangenda Namutamba muliwa, bangenda Kakonde Bulera, Kikosi kigenda muliwa, agenda ayita mu bantu abeebase. Taata n'anzuukusa nti owaayo ejja tugende. Ne tuzuukuka ne twegatta ku mugendo ng'abantu bangi balinga 18 ne tutambula bigere okuva ku Leerwe nga tewali ntambula mboba booda mboba takisi. Ne tutambula bwe tutuuka e Kakonde eyo ffe twawaguka ku kibinja abantu 2 okukwata ekkuba eddala okwawukana ku lyabali bali ne basana baleega Namutamba. Ffe ne tukka walingawo ekibira emyaka egyo nga bakita Namajegere nga kinene kyakwata, ensangi zino kyaggwaawo, nga kyakwata kyalimu amajaani ng'embeera embi yaliwo ebiseera by'obutebenkevu ng'amajaani ago gaazika, amajaani golaba bwe gazika kibira kyennyini kalituusi tonyumya. Ne tukka ekibira ng'enzikiza ekutte kiro
ekintu ekyasinga okuntiisa bwe tumala okukka ekibira bwe tuti olewulidde ku muzimu nga gukaaba nze nabyo nguwuliddeko ate simundi sigumu gondooza guba gukulaba tuba tukka ekibira kiti twakatuuka mu ntobo yaakyo nendooka mpulira omuntu akaaba wuwi 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 mu maaso eri gye tulaga nensemberera muzeeyi bwe nti nemwekwatako naye nga ye musajja abasajja abaganda abo bali banjasa biggu nga ye tasiba namu wadde okwekengera yasigala atambula ngenda okula nemabega gye tuva ng'era emizimu gikaaba wowe 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 nga ndi mu kutya okw'ekitalo enzikize kutte bepopopo ne tusanga omusajja mu kibira wakati ng'alina akalenzi nga bagoba embizzi omwami oyo akulembedde asika omuguwa akalenzi kavaako emabega naye ng'empewo ekafuye konna keezinze bwe kati kakutte ekikoola ky'omuti kagenda kagoba embizzi mu mutima ne ŋŋamba abanono bandiba ababbi ne babuuzaganya n'ono gwe ndi naye nti waaye gy'ova walungi nti walungi ate gwe gy'ova nti nange mirembe nti kale ne tuleeka ng'era ojjeeko embuuza yedda edda walingawo ekinyonyi nga bakita olubugabuga okimanyi olubugabuga toyinza kirabako emisana naye bakutuma nga bakuwadde akakadde teri amanyi gye kibeera naye obudde oluwungeera buti nga kiva gye kibeera nga kijja mu luguudo nga kiyimirira omwo buli lwojja bwoti n'okituukako kikanga omala kituukako bwoti nekirooka kibuuka ekyeyongera mu tekikyama era kigwa mu luguudo era n'ojja buli lwokituukako nga kibuuka kati kuwategeerera omuntu wedda bwe yategeeranga nti gendaga wali yajja kwe kulaba nga ate kibuuka kijja gy'oli kasa kijja nga kiri mu bbanga kibuuka omanya ne wali we kigudde waliyo avudde eri bwakituuseeko ne kibuuka nga kijja eno ng'era kwe babalira nti omuntu ava mu maaso mbuza buwanvu kyomutuukako kuba boddamu nawe n'okisanga era ne kibuuka ne kidda eri gye kiva ne wayita essaawa namba ate ne kikomawo kasola bange eddakika zisembedde kiba kyakenda ne kidda omanya omuntu oli asembedde abasajja bedda bw'aba tamanya ajja muntu mulamu oba mu kiki ng'asobola okukyamako mu kasiko era ogenda okulaba ng'omuntu ayitawo lwe lubugabuga olwo kati ffe twakozesa mbuuzaganya tutuuka akalo bakayita lusanja nentuuka naye nga mpulira njala okulaba ku maama nali ndudde olwo era ono omwami namubulako bubuzi olwali otuuka bwatyo baali agenze tema katooke mbu tumale ofumba ng'olonze bwe tutuuse mmanyiiwe wa maama mmanyiiyo kyalo kirala nendeega nagenda wa maama nemusangayo nansanyukira era nerutuuka awaka nga yafumbirwa awalala ne bagattibwa n'empeta nga yakula nansanyukira ti ebintu biriwa nti mbirese wa taata Mukasa eyo ne walata Mukasa namala ebbanga nga engoye sizifunanga buli ogendayo osanga yagenze muni buli ogendayo ate ng'alimira wala nembeera ne maama nambuuza gye nakutwala ne munnyonnyola banavaayo dda mbadde wa Maama Luusi alabika nga yennyamidde tubeera naye nenziramu okutabuka ng'era omwana omulenzi yali yeddira nte nga yenna mpijja nentandika era embeera nentandika omutabukira nze njala kuntwala wa taata wange nanyomba wambonyabonya dda wano nakutwala wakira wakulema nga buli nenkutwala egindi nga buli bujjali atute ne wannema ng'akinnangira nenkutwala egindi newakulema nenkutwala egindi newakulema kati ono oweruzira yampandikira ebbaluwa yali ennene enzibu n'agimpa nzije nayo naye olwokuba nali simanyi kusoma saamanya byalimu naye nabulaga ne maama akinnangira waneruzira wadda na bbaluwa bweti buli wamu wakulemye mpisa tolina naye nga nze mpulira njagala ndabe taata wange kakati ebiseera ebyo entalo zitandikatandikaawo olwo maama nziziza ku ssomero nsomero eyo ebulera naye buli we twabanga tuva ku ssomero nga tutera osanga abaddusi abantu babayitanga mpunzi bayita abanoonyi b'obubuddamu abava eyo entalo gye zitandise ekiboga kateera luddawa abasinga babanga balaalo Banyarwanda kuba be baaliyo mu Bulunzi
balina embuuza yaabwe abalaala abo balimu ebika naye ffe tetubaawula nti olwo Munyarwanda oba oyo Muhima oba oyo Muki. Waliwo abakola haaga nga yembuuza yaabwe ng'afubutuka akutomera nno oyinza n'okugwa. Kati twabanga tubakusonera ngenda okulaba nga oli asona eri akagugu nga jangangwira nga mbahi oddamu mba naye saati n'okutuusa kati simanyi abo be baani. Naye nga mu baana bonna bava ku ssomero nga babuuza nze nga bwe tuddayo nga mbenyomeza maama ng'aseka talina kirala kyagamba. Bwe tuddayo nga mbenyomeza maama ng'aseka talina kirala kyagamba. Ne mbeera nnyo nga ntabukira maama naye njagala naye kuntwala wa taata. Saakutwalayo wano n'olemwayo biki. Kaakati bwe mutabukira ennyo n'agamba katulina entalo ziggwe eza Museveni. Kale katulina entalo ziggwe naye saamuganya ntalo kuggwa. Mu biseera awo oba yali 85 nentabuka maama nange njagala nga mpulira abayita abantu Ssenga nga yennyina waliwo abamuyita Ssenga nga naye nganze sina gwe mpita Ssenga mpulira bakuyita Ssenga naye nange njagala mbeeko ne gwe mpita Ssenga gyeri famire ya maama anti maama omu ali Kitintale manya bweyogerere bali balungi nnyo bonna nga bakyala abaafumbirwa embaga era bampeta era nga bagagga. Maama omulala ali Mulago era ne kati gye bali bamataka. Maama omulala ng'ali Ggaba era nga bali bulungi maama w'Eggaba nga bba waavugana train. Era ne kati maama oyo batabani baamugulira eno kabaaganya eno ng'ovudde wano nga bonna bali bulungi. Naye nga maama owange ye yalimu omwavu ng'era tayimidde bulungi ng'okusinga yaliwo okubeera ku baganda be. Era engoye ffe ze twakula twambala nga maama lwakyadde bweyogerera okuba maama yali asala ndibota mugagga. Abaana be olugoye addugaza n'asuula awo nga maama lwakyadde ng'ajjayo engoye zonna ze baasuula n'azooza n'azikuŋŋaanya n'atuleetera naffe kwe twambala. Kaakati bwe mutabukira awo 84 n'addamu n'anyiiga buto nanga kati nkutwala ewa taatawo.